Niyo batokkirizanga Yesu nkakasa nawe oguwulira gy'oli nti olina omusango. Naye abali mu Yesu tulina kuba batukuvu. Yes. Zabbuli 118 lunyiri 21. Owulidde Mukama mbonereza nnyo tangabulanga ery'okufa. Muzigulire enzigi z'obutukuvu n'aziyingiramu ne nebaza Mukama. Owulira si z'abalokole si z'abasiraamu z'abatukuvu. Nze bugambo bwange munnaawe obusooka tulina kuba batukuvu oba si kyo kugenda kubeeranga nga gwaka. Era nakino mukikwate bulungi. Yajja okwawula omwana ne nnyina. Ekyamuleeta yajja okwawula omwana ne nnyina. Abalaba bafuuke bazibe b'amaaso abazibe b'amaaso balabe. Kati nagambye Abba yazaalibwa mu famire nga ye kati waakulaba. Nga bwe baŋŋaana naye bajja kgenda bamuggalira. Mukama ajja tukuŋŋaanyiza awamu. Yes. Naye gwe kasita oba ng'olaba bakuggalira kati kyo si kipya bwemba nkirengera. Basooka kuggalira ffe. Bw'aba nga kubira engoma n'ozina bw'alekerawo ozina. Okusooka kamyoni lwe yagwa n'amenyeka amagulu luli. Twagira ntumulaba. Nange nagendayo ne mulaba. Naye ku bino ebizze bibeerawo tuwulidde abayimbi bangi nga bajja bagamba balwala. Waliwo abantu be batakkiriza kuyingira kati ekyo si kipya. Ekyo si kipya ekyokugaana abantu okujja okulaba omulwadde. Kyetuva tusabe nnyo Yesu kuba yayita n'abantu be bagaanye yayitawo. Atuuka omukono gwe gutuuke ku mulwadde. Taata wange kye yakola kyo musabira mukisa kuba yanjirawo omubiri nga ndi mu kusoma. Ate ensi yo nenjirawo mu kwonoona. Ndyoka ava mu kusoma. Taata yakuweerera mu kusoma? Yampeererako mu senior 1, senior 2. From P7. Mwami Mayanja. From P7 to senior 2. Yes. Ne senior 2 negaana okuggwako. Ebizibu ne bigiyiikira awo ne nva mu ssomero. Kati Mr. Mayanja, entegera Mr. Mayanja ntegeera ndala nnyo. Mukuza. Is a father. Naye nze guy mami nabeeranga ewaka nga neekweka wansi wa kitanda kuba tayagala mbeere waka. Tukwaniriza nnyo emboozi mu UG nawolawo nawo otulabira abwebale nnyo kutulaba. Nze Geoffrey Mayanja nkubuuza ku gwe wenna gy'oli mu bitundu eby'enjawulo mawanga ag'enjawulo mwebale nnyo kutugoberera yonna gye muli. Olunaku olwaleero ntambuddeko ndi ne Clever Jensi yaleeta tuze tuwayemuko ku mboozi abadde mu Easter mu Christmas katalinze kulaba bwe tuyita mu asatu mulumu n'ennaku ezisigaddeyo tubeere nga tutambula bulungi nnyo. Soko nzikirize yakubuuzeeko tuwayemuko emboozi ali wano musanze waka ku beesi yennyini so we musanze nenzija ali mugandalo naye bw'atyo mpola. Nsanze okulaba Clever. Nange bwe ntyo. Wamma kankutendereze oli w'amaanyi go basinga ddala kankuyimbenga ne mu nnyimba nkukolobye Yesu wange. Olwo lwafuluma? Nze nagaana obutasooka mukama wange nga ngenda okwogera ekintu kyonna. Kakati olina okusooka n'omuyimbiramu akayimba olyoka otambuza interview ng'etambula bulungi. Yes. Amanya nze omugabi Clever James musajja wa Kabaka omu bw'ati Pangaluyano Kataluko. Bayitayo Kataluko? Yes. Bayitayo Kataluko. Ate waliwo akayimba ke wayimba awo akali recent katuli bulungi. Emirembe mingi. Yakuba n'omutima mukama yanyiga bulungi. Yasabula eyo baba yali atabbu nayo. Yasabula ddala kubanga yagiyita mu mastering. Yandaga nti music tomukola bukozi naye genda okolereko ne mastering. Bamwita Prophet Isaiah. Yagikola ani masteringa? Masteringa Eno Beats. Yali yakabi nnyo Yakuba. Ng'ojjako zino zimanzi wanani zo tuzimanyi zimanzi wanani zaani nsi yaleeta. Zo zaakubira ddala. Ezo zaakuba baba zaali za ttabu. Bitambula bitya obulamu bulungi. Nze okuva olunaku bwe nabukwasa Yesu. Sitoma. Atuba ne munnaku nsanyukiramu. Yes. Essanyu lyange lisinga ku nnaku gye nnina. Neegomba na buli muvubuka n'oli yayawulidde ku music wange naye kino kimutuukeko. Essanyu libeere lingi nnyo ku nnaku. Lwakuba nti kale waliwo oluusi kati abantu abayise mu bulwadde mu nnaku zino nga badde tebali bulungi katugeza kati nga Chameleone mukulu wo. Otugeza essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika yagenda kujjanjabwa. N'abalala. By the way saakulaba.
tugenda kumulaba ku muddwaliro ninzino nga temutera kundabayo nze temutera kundabayo naye gwe kyobomanya nti abalwadde bonna mu nsi abamenyefu b'omitima bonna Mukama yasindika omwana we asobole okuba nga abaddabiriza emitima Isaiah 6 yagamba amutumye okusiba emitima egimenyese okusumula abasibe n'abawamba okusumulula okuweebwa eddembe lyabwe kakati nja kugamba eri muganda wange Yesu yebazibwe kuba ndabanga afaayo bamututte awali amaanyi okusingako wano naye na wano Mukama ateekewo amaanyi abali wano nabo bajjanjabirwe wano tubeere nga tetubuuka bubuusi genda kujjanjabirwa eri naye amaanyi na wano Mukama agateekewo naffe tube nga tujjanjabirwa wano kati sijja kusabira Saala ate nga zibuuka mawanga ate nga na wano tuli wano Saala kyetagisa Saala kubanga tuzisaba nga zaawano ye nze mmere sigira wakawoka ne ku kyalo bampa kakati Saala na wano zikole amalwaliro na wano agasuwa ag'obusobozi gazimbwe gajjanjabe abantu bawone aye nange abantu ne bagaba bannaayi awatali Yesu teri kikola awatali Yesu tewali kikola kuba kweyiiya okoli okweyiiya nalaba awo oba watyamu kuba nalaba awo Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulu wo ne King Saha bagenda yo ne babagamba nti mukulu teyeetaaga kulaba muntu yenna ate oluvannyuma ne tulaba nga waliwo abagenda ne bamulaba asiri ku nsi kulwana na baganda bange mami yagamba nti lwaki totwesonyiwa oyagala tujje tukulabe wamwe tujjeyo wo waliyo ki nange mami nkugamba nange no waliyo Yesu waliyo Yesu kati eri gye bangubye ebyawandiikibwa bigamba balidda gy'oli naye toddanga gye bali kati ekyo kyandikibwa kinsiba nange okusigala ne Yesu wange naye ate nesigana kusabira abalwadde kuwona kuba omuwonya ye Mukama waffe ffenna ye Yesu naye nga ekyakolebwa kyali kituufu okugana Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okulaba kuba mu ddwaliro lyatuuseeyo ng'ali ne King Saha naye bagana okulaba omukulu kiva ku bazadde oba ku mbeera gye babeera bataddewo eri gye bali okusooka kamyonero yagwa n'amenyeka amagulu luli twagira ntumulaba nange nagendayo ne mulaba naye ku bino ebizze bibeerawo tuwulidde abayimbi bangi nga bajja bagamba balwala waliwo abantu bebatakkiriza kuyingira kati ekyo si kipya ekyokugaana abantu okujja okulaba omulwadde kyetuva tusaba ennyo Yesu kuba yayita n'abantu be baganye yayitawo atuuka omukono gwe gutuuke ku mulwadde amujjanjabe kuba olumwana baba bakulembedde awo abali awo abagaana okulaba osanga alo baba baagala kibeere nga bwe kiri kyetuva tusaba oyo omuwaguzi atuuke abeere nga munnaye ayambako ffe tutasobola so bingi ebibaddewo bibadde byogeddwa by the way ndozera kikulu nnyo okikubuuza kubanga era bingi ebibaddewo byogeddwa na biki byonna tulaba mutabani wo Abba n'avayo n'abaako byayogera ng'oba ate oli awo era byefaananyizaamu n'ebyozza okola ki ebimu ku ebyozza oyogera oga nti naye olwebyo tutambula bulungi ewaka eyo kati Abba nate najja mwana neŋŋamba bannaaye atofaayo mu byawandiikibwa bigamba buli kika balonda yaaba babiri kali naye namulengedde muganda wange mwoyo Abba yasabula Abba Makazi asabula yagambye omukulu takola ki omukulu tasobya mukulu asobya amera na wano bagamba omukulu takyalya akwadde obukulu abakuwadde kulya bajja ababikyuso bawulira oyo musabuzi munange asabula namuwulidde lwakuba tamanyi naye tujjagera tukwanagana mpola mpola naye kati gwe oli mukulu Abba Makazi ye mwana muto mwana muto agwanidde okuwogera ebigambo ng'ebyo natukanogamba nti no bajjajja be bali ivo asobola okukyogera era nakyogerera ddala nga kyekituufu kubanga ne Yesu yagamba tayinza kwogera kintu bakola ekintu nga talabidde ku kitaawe kati wabanga munnaye alabye mu gye mutalaba ayinza oba ayogedde mazima abaana bato batera okulimba kutera kuba bawala abakulu be balimba nti mese egaba ssente abaana nabo batere balimbe naye Abba mese temuwanga ku ssente mese temuwanga ku ssente Abba kirabika ye akitegedde butegeezi nga bwe mpulira ayogera amazima kati nze mpera okaminga buli generation ejja empya naddala omuntu oyo ow'amazima awo mpaka Mukama ffe bwe tulimanya amazima gali tufuula baddembe mpaka
Yes. Mpaka mu kufuukira ddala ab'eddembe naye wano nga bakyakuquestioninga byebyo. Ne Clever olowooza obuzibu buvaawa because ndabako abantu abamu nga bagamba ti taata ono si buzibu nnyo naye maama ateekawo nnyo embeera ate nga bulaba nti n'omulenzi Abba mu kwogera olaba nti oba oli awo ebisinga byonna byeyogera kabeere ne Danira olaba nti bisonga nnyo ku maama leka ateekawo nnyo embeera sayidi awo. Sandyo agadde nnyo era sikyetaaga era sikyegomba okwogera ennyo ku famire ya muzeeyi wange kubanga neyange nagigobako buli omu nenjirekera Yesu. Yes. Kakati nandetaaze era nensaba Yesu era atukeko mu maka ga taata wange bwabayo ebisobaasoba agolole ng'ayita mu Abba agolole naye sagomba kutakulattakula famire ya taata wange. Yesu ayite mu Abba agolole iye. Taata wange kyeyakola kyo musabira mukisa kuba yanjirawo mubiri nga ndi mu kusoma ate ensi yo nenjirawo mu kwonoona ndyoka ava mu kusoma. Taata yakuweerera mu kusoma? Yampeererako mu senior 1 senior 2 from P7 Mwami Mayanja from P7 to senior 2. Yes. Ne senior 2 negaana okuggwako ebizibu ne bigiyiikira awo nenva mu ssomero. Kati Mr. Mayanja entegera Mr. Mayanja antegeera ndala nnyo mukuza is a father naye is a guy mami nabeeranga ewaka nga nekweka wansi wa kitanda kuba tayagala mbeere waka. Kati mba mulaba nti bwekito bwe kiri kati Yesu agenda agolole. Yes. Ayita mu Abba Makasi. Ayita mu Abba Makasi agenda agolole. Weewaawo. Kale Dr. Jose Kamino tukusabira okomewo bulungi nnyo ng'owonye Mukama akuseka ekisa kyanduza tujja mwoyo kune kusaala lwekyo tugimuweera ddala. Kino kye mbagamba bulijjo ani yasabirayo nanga ali mu kyennyanja. Kimanye ekyennyanja kyo kyamule nekimala kimuwandula naye yamusabira simanyi. Owulidde ekyo omuntu yenna bw'ali kimanya nti ne Saala gwe wekka gwazisaba mu mutima gwo n'ekigambo kino yatula Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo wonna w'oli miliyoni yateekeddwa okwesabira. Yateekeddwa teri Saala nze nfunye interview zinyize banga tumusabireko naye kenyini yansanga ku comedy store n'agamba oyagala kunsabirako buno obubaka bw'omuganda wange gwe kenyini bikula ne ku kitabo va ku mboozi z'abantu bikula ku kitabo Saala gwe kenyini kuyatula n'akamwa okkiriza na mutima oyatala na kigambo okuweebwa obutuukirivu naye zimenera nakusabira munnaye pozi ngayagala kundabisanga ayagala okukudaalira nakusabira ntya eno yonna gyendi nga newaka bangobayo owulidde naye nze nkuweerera kino nti webikulire Bayibuli ogisome okkiriza na mutima oyatula na kigambo okuweebwa obutuukirivu. Yafa n'azuukira Mukama n'amuzuukiza mu bafu awo ojja kulokoka buli kiri munda kijja kola ki ojja kulisiivinga oyo amanyi munda yaffe iye saagala kukiina munsabira nedda buli wosabira omuntu omusabire eggwanga otambule ng'eddembe mweriri sabire eggwanga literere libeere nga lidda ku mazima tutambulire ku butuufu Mukama bw'ayagala naye bwe tunasabira sekinomu omuntu tekijja kutambula bulungi. Ekyo ekinjagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akutte ku nsonga ya wonna so si ya bwannamunigina era bwe wanaagendanga okulaba abalwadde nga layebula namunigina banamugobanga nga mbawagira kuba essaala yeggwanidde eggwanga lyonna. Kati ate nze waliwo abantu bendaba ne bajja because twalaba wano bwe yali mu ddwaliro omusumba yagenda n'amusabirako omusumba gweyagala okujjako ennangayo musumba Bujingo yagendayo n'amusabira bulungi nnyo nalabakawo n'abantu ab'enjawulo bagendangayo nga basaba olowooza si kyekituufu ate gulabika ngu yawukanye nakyo. Anti kakati nange kyenva ŋŋamba omusumba aba abulira mu kanisa tabulira muntu omu naye omusumba abulira abantu abangi n'owulira omukadde ng'ajja osaba ssente zaawo pagoni yaleeta 5 luli n'aleetayo 10 n'alinayo n'endala agenda kuzireeta gwe omusumba notabulira mu kyalo ono omusumba omutuufu kuba omusumba w'oku nsi oyo atudde ku mulyango gw'omusumba omukulu Mukama waffe Yesu. Omuntu obutategeera musumba Mukama waffe n'alaba nga omusumba ono ye mukulu ompulira bulungi kaakati bw'abanga agenze okusabira muntu sekinnoomu kyekyo
kyeyo kyenkugambye kimugwanidde okutegeeza endiga ntulina kuba batukuvu omuntu abeere ng'asobola okusaba essaala yesse kinnoomu ne mukama akugamba nti awulira essala z'abatukuvu be naye temwerabira nti mu butukuvu ne mu butuukirivu atugambye mwe tulimu okunywezebwa saawa watali ekyo essaala mujja zisabanga nga tezituuka kubanga agambye banaawulira batya nga tewali abuulira era banaabulira batya nga tebatumiddwa ye banaabulira batya nga tewali asoma owulidde kati bayibuli yaffenna ekitabo kyaffenna gigule ennaku zino kati eri ku mitwalo 9 zinako mujulira ku mitwalo 4 mabega wali naye badde weddeko peegi ezasooka okufuna empya ebadde ku mitwalo 9 gifune ogyesomere olyoka otege tulina mukama waffe naye omusumba ono atudde ku bintu bingi nyera mu Isaiah mu Matthew 23 agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo ziri basanga kubanga baggalira obwakabaka obw'omuggulu mu maaso g'abantu bandibadde basabanga essaala zituuka naye ate bo balagira kusaba bo bennyini kati essaala ne zitatuuka bwe busungu bwolaba olwaleero bwe busungu olwaleero otherwise obusungu obuze ne butulabisa nti kati ttooka eminwe 3 gya 10 wadde ng'enkota ya ddamba yabwerere ku ttaka omuyembe gumu gwa 12 ate nga ku miyembe giba mingi nnyo ku ttaka gw'omuntu omu ne bw'osimba ensigo lekaawo ng'ogisimbye ogenda okuba omuyembe gwa neiba omuyembe bwe bakukuba emiggo bamanye nti bakuba Yesu nga tubaliza kusajja ya browo omulwadde nawuliddeko nti byatuse mu Amerika abba nayagala okujja okumulaba nagaana nagamba abba yisitega mulabako waneeno era nalabyekawo omulenzi ono oba ye muto wa abba omulenzi oyo omunene oyo omweru oyo ye yabadde ne kamiliyoni enyini nga waali nga bali awo ne bekubisa ekifaananyi n'oli omukyala so ne tulaba nga bali awo naye abba teyalabiseeko kituufu okugana omwana okugenda okujja okumulaba olwokuba alina bye yayogera era nakino mukikwate bulungi yajja okwawula omwana n'ennyina ekyamuleeta yajja okwawula omwana n'ennyina abalaba bafuuke bazibe b'amaaso abazibe b'amaaso balabe kati nagambye aba yazaalibwa mu famire nga ye kati wakulaba nga we baŋŋaana naye bajja kgenda bamuggalira mukama ajja tukuŋŋaanyiza awamu naye gwe kasita oba ng'olaba bakuggalira kati kyo si kipya bwemba nkirengera basooka kuggalira ffe bw'aba nga kubira eŋŋoma n'ozina bw'alekerawo ozina tosobola tugende wali eri nakulabawo ng'ogamba omusumba nti musumba ebyakyakike biganya tikati nze nona nanga yange nanga era mu mwoyo nagijayo wagijayo mwoyo tewagijayo physically mu mwoyo nagijayo yenga byayo kya Bible estaliiko nyiriri nange bwe nagijeyo yange ye paka nga abantu bazze eri Yesu batya kwe kutegeera amazima yagamba mukama ffe nti bwe tutalisinga abawandiisi n'abafalisaayo mu byawandiikibwa tetulituuka mu bulamu butaggwaawo kati bw'otalisinga bugingo mu kumanya byawandiikibwa oyinza obutatuuka oyinza obutatuuka nze keyboard nagijjayo mu mwoyo era kati ennyimba zazzemu okufuluma osanze studio nsanze ndongo evuga go down studio enanga yakomawo mu mwoyo era njagala bali bakitegeere nti mukama waffe yazimba yeekaalu yaffe we are the temple of God wherever you are you can pray to your God and you will be succeeded in your prayers naye tojja kusaba mukama nga tumumanyi ate wali baggaddewo yagamba abo abafalisaayo n'abawandiisi baggalira obwakabaka batya bali ekimu ky'ekkumi ne aneta n'ekkumi n'okukkirizanga nabyo babiriirayo tugenda bagamba nemukize mubatizibwe mugibweko ekibi nga bagamba babatizibwa dda kati basobola kuba bali babeera balidde okukkiriza kwabwe so tebasobola kuboninga again kubatizibwa gwe muliro gwolaba ffe tugabugambye mukama waffe munaye kyekyo tutambule twebaza bwebaza bwebaza nina akayimba akapya kagenda kufuluma bakayita ennaku ewooma byonna bigenda kukyuka ennaku ewooma ennaku ewooma etya anti emisumaali gye bakomerera Yesu ate gye nfunamu essanyu ye ennaku ewooma emiggo gyonna egyakuwa Yesu ate nze gye nnyima muno nempulira olwaleero mpulira nga ayina essanyu okusinga ku buli muntu ali eyo era nze ayina ennaku etamala gye nakugambye nti kwenfiidinga
kakati oba tozze eri mukama waffe olina osigala ng'okaaba. Yes. Mbadde nazo okusendebwa guno omwaka nange ogujja nnonde. Naye era gukyatankana. Okulonda kutya? Okulonda kwennyini. Ndaba nga ngenda lya mu Yesu wange olukwe ate nnondeyo omulala. Mpulira. Badde nsendebwa naye. Ani abadde akusenda? Soko ndeke wa Yesu wange. Ayagala okujja mu nsonga. Soko ndeke wa Yesu wange. Kubanga badde nsendebwa ennaku zino mpulira nsendebwa. Naye nga ncha saba Mukama anywereze ku Yesu. Yes. Abayimbi babadde bagenda eggulu okuva lutwatandika COVID-19. Awo na mu COVID nga awedi n'okutuusa ekiseera kino okutuusa omukulu yagambye nti abayimbi mundeke ne bapromote kimala nga yasembyeyo kubanga aswazibwa mu lujjudde yabadde omulangira Suuna omu ku bayimbi mikwano gyo bwe mukuba endonga awamu mu ngeri bwetyo. Wali ogenzeko eggulu ngendayo nga ngenze kukola nga bampise bakuba muziki ngambe wa Jerusalem Sale. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za Wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari nyonyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinso oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Kula Jerusalem. Nagendayo nga ngenze kuba muziki era nsembye okugendayo mbadde Arua ne Brian White emabega. Ennaku zino baneetaaga naye ennaku zino ndi wa bbeeyi bwe buzibu. Baneetaagayo eyo naye sigendayo nze kugenda ku Lasale ngendayo ku Lwandongo yange. Yes, Bandongo n'okomawo. Nze binategeera nti Mukama waffe abikola byonna kuba yagamba musaye muli weebwa munoonya aliggulirwawo. Yes, netegeera ow'okusaba. Nze sikyasabiriza. Tokyasabiriza osaba. Nsaba. Era nsaba Yesu antere ekivulu ku Serena kibayita bajja kutegeera omutukuvu ya Kereva Jeyani ku Serena. Oyagala ni abakuyingira mu kawa kutegeke. Yesu. Bande bayo nako ola bitekiso babalamu obaani oba nobati ogati jangu tulabe. Yesu yabachikwata. Yesu. Mu ngeri ye yonna. Yesu. Ebyange Yesu abikola naye eno. Abikola bulungi babikola basigala bagamba nti bejjusa lwaki babikola. Nenzo nabikola manyi ye akola talina teyeresa. Ati nsaba Mukama Yesu ankoleye ekivulu ku Serena Hotel. Kibayita bajja kutegera omutukuvu Kereva Jeyani. Singa bucha kumacha akasimu ne kajja nabagamba nti Jerusalem Sale Kereva Jerusalem Sale akwetaaga eggulu enche sawa bweziti ng'otuuseeyo musinkanemu kubanga gasoulya ggulu bomanya nti ogenze kutikkulayo kasente osobola okugenda kakati ze byawandiikibwa binkoze bulungi era nebaza Yesu akugamba ndi batwala mu bakulu bali babuuza bingi naye temutyali bali babuuza kuba ndi bawakamwa n'ebigambo. Kakati sijjagaana gendayo lwakutya abantu kunda bange yagenza okusabiriza. Awenja kutuukayo nga yampise bw'atyo. Kuba akadde kange waba akakuwadde ng'omukulu nga Kereva Jeyani oba nga Bulaza nti olumba nja kubaako kyenkola ki kyenjogera eryo yampise. So si kugenda bugezi nga gwe weetutte akulabe nti ki
Wei. Sawa zino nze. Wasobola okujawo buloka. Sawa zino genocide anachasobola kumpa. Wasobola okujawo buloka n'agamba. Sawa zino President Museveni w'ekitiibwa. Talina kyasobola kumpa. Nze nino bawa. Iye. Antu wanza okujawo buloka n'agamba omanyi clever nti tugenda omusajja tumuswamire eggulu tamanyi nti ogenda kujja oba kyoba ki naye tugenda omusajja tumuswamire eggulu tumutetenkanya awo tumutikkule nga tuli ku base waliwo ennyini kubanga babikola abayimbi bangi be batute side ye babikola nange bantute ku Christmas okuyimba ku Christmas naye ate nisanga nga byabufuzi bye biri ku mmeeza nenga olabulimu gwange nenvaayo era nakino ngamba abapromota bwe babyabufuzi mpito ngambe n'ebyobufuzi mpito ngambe ndi wa people power oba ndi wa NRM nkutwala kuyimbira abantu bange owulidde ojje ne milioni zo eziwerawerako kuba amabanja mangi agagenda okusanyusa audience oba ogenda kuntwala ku kivulu buvulu ojjeera nga bulijjo otuuka era oyogere ku ekyo oleme kutuuka ku stage otuuse wali atoosabukula ebyobufuzi tujja kukoowola eggulu liveeyo libwatukaawo wonna wonna kuba tuba tuzidde byabufuzi bakuyise ku show ng'abayimbi nga kivulu ky'abayimbi mwagenza okutuukayo nga bannabyabufuzi ate be bakyefuze anti ne batandika okugamba kiriva gyagala kutoloka mugaleewo geeti tayagala kuyimba ne ngamba kale laba nenga nenkuba ekivulu kyabwe naye kyanyizeemu okuba nti ekivulu kyabaddewa kyabadde mu busoga eyo oli yampa ekivulu nkola ekivulu kya Christmas aye natuuse nga kuliko ebyobufuzi nayagala n'okunsindikiriza ndowooza nneme kukola ki kuperforming wabeeko n'ensonga gyanannumba ne tugenda tubakubira ekivulu kyabwe ne tuvayo bulungi naye nalabye nga kirabika akabonero akagenda okuddako okututwala ku bivulu nga tetwagadde ebyabufuzi ate nga bye batutwalako tubeere balambulukufu jangu nga Clever Jensen nkutwala kubira muhozi nina bweziti ogende ng'okimanyi nzijje ndyoke ntakule ne wansi waggulu nteeke waggulu jangu Clever Joe ogenda yimbira Bobi Wine kugambe jangu bwoti mpa bwoti ne bwoti nzijje nga nziddeko ekyo tokweka eri toyitaayita eri ffe wa Yesu tuba bulambulukufu gwe mpita nzijje kuba kunkubirako mayinja nakkiriza naye ng'ogenza okitegedde nga ngenze kyekyo mpitaze ojja kuba kivulu kyo nja kikuba nkwate n'enfuufu waggulu nga nzize kyekyo naye bwe ntuukayo n'okolakola bwoti bakuba ku mutwe buli bw'okolakola bwoti bakuba ku mutwe kyanyizeemu ku bivulu bya Christmas ne baza Mukama tiyabimpisizaamu show zonna ziyamba ku lunaku olwo wabadde ne shows meka nabadde ne shows 7 naye nakozeeko shows 5 okozeko tano seze 2 twazikoze 2 emu sente zamulemye nalimo tukiriza ebisubizo bye ate yokubiri ndoze kyo Mukama yakiyingiddemu yo mazzi gagitonyemu nkuba yagitonyemu nejigana nindala zina zali successful bulungi amina waaw nebaza Yesu naku zino tantwala bya kati abayimbi bano abagenda ogenda Jerusalem kuba butubadde tukyali ebya omulangira Suna wabiraba byonna nga bwe byali n'ebirala byonna olowooza okusiza ku bagali bamaze nga bagendayo bana kye bayambiddwa bo nga abayimbi bwatuuka ne bagamba nti babagobye nze tebangobyeyo era banna eggulu mumpe ebivuluulira mumpe sigamba mu kuyimba ngamba mu kugenda okulaba omukulu era tebampitangako kumulaba bampa n'ensonga walina okubawo ensonga nti mukulu akuyise ku nsonga bweti ne bweti ne bweti naye sogenda bugenzi nti mugenze kuyimba ku kivu ate bakuteeka eri mugende mu kusabiriza mba nja kulabisa mba nja kulabisa mba kinakyakukola kuba Yesu abannumiriza nti mwana wange kiki ekyo Clever okkiririza mu federation ekulira omukulu Eddie Kenzo njikiririzamu lwansonga bamuwadde obukulu okugirwaninga naye ate Eddie Kenzo mugamba ayongere okutunulamu eyo sirabasi yo bagibandise propose emwesa obukulu obwo wakubanga ebumuweereddwa muntu tebumuweereddwa bantu Clever gwe bumuweereddwa muntu tebumuweereddwa bantu kati ayongere okutunula mu proposal ye oba tuli basanyufu
abaana banaaligita bulungi mu mirembe so nga si kuyita eri kuba kati nalabye okuteeka ekivulu omala kusasula naggulu ate osasule poliisi osasule ku City Council osasule wa okukola ekivulu owulidde so nga emabegako obadde osiba ekideeya kyo no kyobulaba nze nga nsengula kati mukama yakanzija mu muzigo nkuba ebivulu 25 ku mazzi okutuusa ennyumba yange awo ku plate naye akati okuddamu okuba ekivulu nsibe ekiveera nina okusooka okugenda enaggulu okusasulayo nveeyo nzije nsasule ku poliisi nsasule City Council nsasule chairman nsasule ekifo nkube eziposita sente nkube ezibaana sente nkole ezichip sente nga ne bennyimbira nabo bagamba wozinonye waffe tunazijjawa owulidde kati awo Eddie Kenzo simugoba mu bukulu wabula munyweza bunyweza atunule mu proposal ye emuweesa obukulu oba si kyo bano bakyawo kyali mulamu kitegeeza nti omukulu Eddie Kenzo atunule mu nsonga ezo engeri abayimbi gye batambuzamu emirimu gyabwe atunule mu proposal emuweesa obukulu obwo kubanze natandika okuba Manzi wa Nani natunda album ya Manzi wa Nani milioni 2 nga tunda tapes netunda ensi yaleeta milioni 7 ensi yaleeta tunda milioni 7 album milioni 7 naye omwana olwaleero nina mukwano gwange Bad Bantu nakubye video 10 taina era asigala alaja n'agamba mwana naye lwaki nange mugamba Yesu anti embeera y'okunsi wete bakoze entegeka okubanga ne bono zikubaana tosobola kukola ki tosobola kuyitawo kati waliwo omutunda nti bwera bakuwa 7 zaawamu so batugulire ekisaawe ekisaawe kyaffe omwana Bad Bantu nategeka ekivulu kye bajja bakuba ennyimba 30 iye ajja funa akasente akajja omwagasa omuteesiteesa atudde waggulu ng'akalulu akamuwana mutima tolaba naye obasa ekyo bamaje manyiivu ku ground amaje manyiivu tulinawo n'ebibiina ebirala kati ng'ogyeko federation because federation etwala bannabitone bonna naye yabadde yakajja naye ate mabega waliwo abaddewo wuuma ekulirwa omukyala Ssanyu Sindi ne UPRC yaliwo UPRC nayo yaliwo yampa ne ku sente yampayo ku mitwalo awo 3 nga nakajja wano ng'akabeera nagawo baba mulisiza batya ne bannengera waliwo awo nga kasimu kazze tijangono naye kwano kasente nali nkyasula mu binankani byange awo era nakwata akapichi kange nengendayo nengamba babuuza music mu mutunda mutya zino nzifunye ntya mundage naye nga tebasobola kubiraga nengakaga neyanziza akasente nenkomawo nemba bulungi kakati wasooka nobabuuza kafunye ntya mubibala mutya nga tebalina nga kyebasobola kunnyonnyola mu ntuufu papa nze nayintandika ebidongo okukuba ebidongo nagamba manager wange Chiwa Proline ne mugamba Chiwa nze mba nyimba ndabanga abba abantu mutuufu nga ndabanga ababba nga bakuŋŋaana bangi olimba balwagala nendaba kirabika nfuna kingi ku kyenyimbira nga nina okutuuzibwa naŋŋamba nti tusasula ekizimbe amasanyalaze tugasasula kamera za bbeeyi biki nanambulula bamala okunnambula ntandika okuwulira nga nti kale batuweeyo kasente owulidde naye akati olwaleero tolinawo oteeka kivulu nga tumaze ate kugenda eri kugenda waggulu naye mazima ku kyalo kuliko LC kuliko ne poliisi lwaki tekubaako omuntu n'ategeka ekivulu abayimbi bameera bulijjo omwana agambye babiwulire okuyimba ebyamakulu nebyo ebyamakulu bonoonya babiyimbira nga tebakola ki nga tebalabawo ni nammwe abayimbi mwe mbagamba Yesu yagula amakubo ne boonookola otya ne uziyimba nga za kabi osobola oziyimba nnyingi nnyo n'obeera superstar wa Uganda n'otaggulirwawo oluggi luyingire eri Mukama byayagala butubeere tolina waaka tewali waaka ne tunakukolamu ekibumbe waggulu netugamba nti ono yalikira eva gye nga tewakkiriza Mukama waffe tolina makulu nemazuukira tolirabika so ewa Yesu nfunyeyo ebirungi bingi nfunye ebirungi bingi omutima gwali gunakuwadde nga ndayo ebizibu bingi byenjolekedde naye natuuka ewa Mukama nalabanga bannange basooka nakungamba ennyimba zo ziyimbe tezirina buzibu lyali kkomera lisooka twalitukuza
gena maaso n'endongo yo bangamba nze yali manyi bajja kuŋŋaana ennyimba z'ensi ne batuuka bangamba yimba ennyimba zo tezirina buzibu nagamba bannaye bulijjo mbadde ono omusajja sega wakadonkamu omumanyi bwe yasiramuka yagamba nti nze ennyimba zange nzibawadde sikyazeetaaga oba muzikola kimwe mumanyi eddiini tetukkiriza kuyimba era naye bw'atukuzibwa naye bw'ajja n'awulira enjiri eno ey'emirembe ayinza okuddayo n'azirondalonda zinakajjayo kibodi yange iye nakajjayo kibodi yange ayinza okuddayo n'azirondalonda kubanga wano ojjuzibwa naye oba tojjudde osigala onoonya yagamba alirya ku musaayi gwe n'omubiri gwe oyo alifuna obulamu obutaggwaawo naye oyo atabuliddeeko ajja kubanga amazzi ago gaalyako kubanga aba mulamu gava wala n'ekyokusenyesa talina ago amazzi gava wala ate tegatuuka tegakusa osigala onoonya naye alidde omubiri gw'omwana omusaayi gwe oyo afuuka ensulo z'amazzi mu ye ezikulukuta taligenda ku kidiba ate kunoonya kasita okkiriza nti yesu ali mu ggwe n'okikkiriza noyatula n'akamwako tikatonda amuzuukiza mu bafu olokoka ate omala okulokoka genda ofune mpaka mwoyo gwe genda oba si kyo ojja kusigala ku nsi kuno nga tomatidde nze neegomba okukolwako obubi olwa yesu weegomba okukolwako obubi olwa yesu mpulira tekimala nakumala byali bizibu nnyo naye kati byangu gye ndi byanguyemu si kwanguwamu byanguyidde ddala kugambye nakuba ebivululi 7 kyo 7 nga amasimu ngakwatira mu bulangiti naye akati bw'owulira kirembo kiri n'ojjako naye akati osanze ennyimba bannange nze nebaza mukama okuba bivulu nabye bulungi ate nensaasira mikono gyange baganda nga bategese ebivulu Christmas pepeya saagituuseeko simanyi mutegesi yabadde atya nenkusaasira obanga wakoze weewaawo mukama akuwa omukisa nensaasira muganda wange yategese eyiganga yategese emitiyana budde mbadde nkyabulina naye yangambye munaayi enkuba etonnye mukama akuddizeewo tukole ebirala ne otherwise olunaku lwatambudde bulungi ndaba nga siutambudde butambuzi bulungi n'endala zakutambula bulungi mu yesu twabadde watubuuliddeko ku gundi UPRS kasente ko wafunayoko todanga mukufunayo nze sedda mukusabiriza ate tebadanga mukuyita kuba ne kali tewasaba bakuyita buyisi era mwe mungamba nti bali mpite wasali musalabo tebampita nze ndudde ebbanga ddene nga nsaba yesu nakatandika okulaba nti bulijjo ayanukula ffe tumwebalama ye kati wumeno yogiraba oti yali erina omulama because gundi yammwe y'abayimbi andi kakati okugiraba obulungi kwabwo n'okulonda kw'akalulu ka pulezidenti kandi baddewo kuba yandibadde bikola bulungi naye akalulu kabeerawo kitegeeza tebitambula bulungi byetaaga okukyusakyusaamu waliwo bitambula bulungi kasitabeerawo akalulu waliwo bitatambula bulungi byetaaga okubaako enkyukakyuka naye akalulu kate kaliiwo tuba tugenda kulwanyisa bulwanyisa ekyo ffena tubeere ba NRM ffena tubeere ba yero ffenna tubeere ba yero enkya tubeere ba yero nzija ku chairman nga wa yero Jeremiah akubye omwana wange ndi wa yero ne chairman wa yero omusango gutandike so simba ate ono abiba power saagala ffenna tukeere nga tuli mu jinjeeri yero ntuuke nawe ntuuke ku osinga wa yero nange nga ndi wa yero nkugambe muganda emali yange bagikutte ate nga n'enguzi bawadde lwaki tolaba kintu kitambule naye ebyo ebyokweyawula mbu ate n'akalulu kabeere ka muntu ogwo bweba radio nebeere ready nga buli wodda n'akalulu ka musazewo kabeereyo kabeereyo aka nga kagamba abeereko oba aveeko si kutupiika bibiina biki ebyo ate ng'eri bituufu oba bituufu kabeere kamu abeereko oba aveeko kyenva njagala yesu nze munaye n'ensi nagiraba maggwa meereere olubanga tolina yesu galina okufumita paka anti mu kkomera eri abatalina musango ate nga baloya weebali
Sulemani yasala n'omusango buli omu n'atya. Banani yabawa egy'okusala emisango. Wandyegombye okubeera jaji wa Saabalamuzi. Saabalamuzi w'eggwanga. Wandyegombye obeera Saabalamuzi w'eggwanga. Bwe naabukuwa onookola bulungi. Manja kukola bulungi. Nga tewaliyo nga mukomera abaliyo be babaza emisango nga nabo bagikkiriza ne basaavinga ebibonerezo byabwe bibaweereddwa ne bategera ensobi zaabwe ne bateebwa nga bwetyo bw'okola. Nga tebeewakanye naye nga bagikkiriza. Anti ng'osala bulungi emisango. Gw'ogusalidde naye n'asiima. N'asiima nti nakikola nesaavinga. Bannange. Onoosala bulungi. Nja kusala bulungi. Bakuwe. Bampe. Nsale. Bakuwe. Kubanze olaba papa. Bwe natuuka mu kkomera bansiba omwezi mulamba. Naye nalaajanira Mukama every day. Mu kkomera nga bakusibira ki? Nali nabba kompyuta y'omusajja eyo omulugwala erira. Ne bansiba mwezi mulamba. Naye omwezi mulamba nalaajanira Mukama. Bakukwata batya? Mu mwezi mulamba mu kulaajanira Mukama navaayo. Wali ogeza kuyimba lira? Kakati kyenva nali ngenze kukola bidongo nga nkyayiga ebivuga. Kakati nkulaga kino nti muno n'abali mu kkomera nga tebalaajanidde Mukama empingo zirina kunywera. Ezirina kunywera. Kasitobere mu kkomera nga tulaajanidde Mukama empingo zongera kunywera bunywezi. Zongera kunywera. Kubanga ojjukira baali basabira Pawulo bannaaye bamusabira mangu ago ne bamuwulira ng'akonkona ku luggi. Nali mu kkomera gye nasabira okuteebwa. Nze ndabyeko okwagala kwa Katonda ku nsi kuno. Naye kakajja n'oganji bannaaye no balaajanira nammwe abakulembeze nammwe mudde mu mazima mukole bulungi naye nga nammwe nate abakola abaana babasabira ennyanja bawa misota. Tumalako 224 endongo etambudde nti entalo zibadde nnyingi. N'abaana bapya abayimbi waliwo abazze. Siriddamu kwagala. Walayi siriddamu ngenda kwagalayo mulundi gumu ogusemba. Kinnawolovu. Tambulira nga Kinnawolovu. Enyimba zikuba. Abaana mbawulira. Nze studio yawedde mujje mumpagire. Studio weri. Jeremiah mumwe kasente. Akasente sinze nkagala. Kasente ka Jeremiah. Ujje mumpagire muziki weguli. Ate nange wendi nkubeereramu ne tuguzoganya mpaka nga kifuuse beautiful. Ate studio nungi tojja kusangayo bantu nti bali awo banji bakulemese biki. Asikusanga abantu banji gwe jangu wano. Jane mukuba endongo yammwe. Vibe jeziri wa city. Gwe jangu kubanga yagamba bakungana babiri ne bakola erinnya lyange. Ndiba wamu nabo noli yantuma. Kati gwe jangu manyo ja kujja ne Yesu aberewo nga tukola omuziki gwo. Obadde yagala babiri wano nga bakola ki? Ola studio jogenda n'osanga babayimbi nga bayitirivu. Nze era bamaze kuyimba. Nze bajja wano mbabuulira enjiri beesanga nabo balina kubuulira. Tebayinza kubeerawo beezi wano. 224 nga bwe tukyogeddeko nti abaana bangi abazze abato n'entalo zibadde nnyingi. Alowooza ki ekyali kyusemu 225 gwe tuyingira? Akalulu kabeere ka mazima. Akalulu kabeere ka mazima nkugambye. Akalulu kabeere kamu. Abeereko oba aveeko. Temukuba bubiri. Temuteekawo. Kalina kubeera kamu. Abeereko oba aveeko. Ke kalulu ak'amazima. Politics abadde nnyo mu ndongo. Era tulaba nga agenda kweyongera nnyo endongo ne politics. Olowooza kikyalibadde kikolebwa kubanga twogeddeko awo tuba tuli nga tulina okutandika kukola n'ogamba nti naye twetaaga endongo eyawulwe. Politics abere politics nawulidde bagezaako okujawula nga bagamba baganda baffe bali abayimba ennyimba abantu zibasongamu ennwe bayimbe ku ssaawa 8. Naye nalabye era nga nakyo bakikoze naye nga nakyo tekyatambudde bulungi. Nengamba naye gwe akuba munno gw'okuba tawulira nti alaajana nti bimuluma. Toyinza kulekeraawo. Owulira alaajana kyokka osigala okuba. Politics mu ndongo. Ffe twagala muziki, twagala politics mu ndongo.
omanye n'endongo yo girabe giduka olw'ensonga nti gye tujja ebigambo nze olimanzi wane nagisaba mukama nga olimpa oluyimba nga ndwekubidde n'engalo zange newotalimpa kirala kati gye nzija ebigambo okuyimba yaani ewo yaani abayimbi mujje mutunuleyo eyo gye mujja ebigambo ebibafuuza abakabi banene bigambo eyo gye biveeyo ani oyo mukubeeyo eriiso teri kwebuzaabuza ani oyo era agamba tukole tutya agamba tuyimbe ki tuyimbe ebbaafu agamba tuyimbe ki paka nga tumutegedde naye agamba kyava atuleka okutulaba naye ndabawo challenge awo eya politics okuva mu ndongo olw'ensonga nti tulina bannabitone bangi abagenze mu politics okusokera ddala Robert Kyagulanyi abadde mukubi wa ndongo naye ate tusooke tulina Elderman tusooke tugobe omusumba mu ntebe eyo tusooke tugobe omusumba mu ntebe eyo omusumba waffe akole ki atereera akajjale naye basi kyo nabagayi ne Kasoli tugenda kumubala nti empeka 3 za 5 nange ndaba gyetwolekedde eyo basi kyo awe tuli teri kwebuzaabuza guno omulembe ogulaba bw'ogaana okwogera amazima go geerabisa tewalaba luli akazindalo kayogera ate nga tebakalagidde mu palamenti akazindalo kayogera nga tebakalagidde boogera byabwe gwe bw'ogaana giri yali ekalo lyeyabyamu ne balaba era biseera biweddeyo buli atakkiriza Yesu entandaalo ya byuma kubanga yagamba ku Bakristo 13 nti laba nkomawo ogwokusatu nga bwe nali ogwokubiri ndaalika nga bwe nalalika bwe nali eyo abo bonna abayononedda n'abo abakyayonoona nti bwe ndidda nate sirisaasira kuba munoonya ekyetegeeza nga Kristo mumwe ekyogera mumwe nga Kristo owulira kakati wanona ne munaagala okutereeza yagambye eggwanga bwe litwalibwa omuntu atatya Katonda lisinda eggwanga bwe litwalibwa omuntu atatya Katonda lisinda tugenda 2025 endongo ku saidi guno omwaka kibadde kitya omwaka ogujja kikyosuubira nteekateeka ki kubanga nkakasa nti no olina plan oba oli awo omuwagizi ogeragadde okutegeerako plan yange era esigadde Yesu yagimanyi sitole ki kawaani ki kyekiriwo kyekiddako Yesu yeka kyonna munoonye nammwe kubanga era yabaddewo ne muguno ate mwadde mwagala kwebeereramu tolaba President Kyagulanyi obuyinza yabuza mu bantu owulidde kitegeeza kati abantu babulina omusango yagujjayo n'aguzza mu bantu kati abantu baguteeka wa Yesu balina guteeka wa Yesu kubanga neeri yabadde agukutte agubaddiza kati balina guteeka eri Yesu omusumba ave mu ntebe aveewo awo omusumba awo waali awo aveewo mukama waffe akole ki atuule kubanga luli yajja n'agamba mumenyeewo ekizimbe ekyo ne bakimenyawo ne kisigala nga bwe temple of God kali n'olwaliro omusumba aveewo Yesu akole ki ayingirewo oba si kyo Kasoli wa kubala twayogeddeko awo ku Serena sho olowooza wali jagadde okubeera ku Serena era wali jagadde nga mu budde ki nga ndi kati Clever gye nze namaze tugenda ku Serena tukwasaganye namaze dde okusaba mukama waffe olaba n'ekyo kyensabye agamba amanyi bye tusaba nga tebinnaba kutuweebwa amanyi bye tusaba nga tetunnaba kusaba amanyi bye twagala kakati nze nsabye towulidde era bulijjo nsaba mmanyi awulira kati yagala kusomola byama nti nkyagala ssaawa mmeka ye tamanyi
gwe tewalaba ekivulu kye yakola erugogo ntambulira mu kwebaza buli kiseera ngamba bannaye bikolebwa awatali Yesu busungu bwereere kuba mumala okusaba n'owulira nga amagezi gajja bababuuza oba amagezi gazze webaze Yesu nti ye kati teeka waliti waggulu mane paasi waggulu ate kale tugenze mu bintu amagezi gabadde galagawa ate kale tugizeewa waggulu kale tuzze mu bintu paasi simanyi biki ye walitiyo jaya katambaala nako tukawa omukisa kyekyo amazzi gakoma byonna byakoma ku musalaba okusiiba bw'osiiba obanga avuganya mukama waffe kuba yakusiibya olyoka omukkirize naye kati amakyaki gakyali kuno n'enkadde naye abo bonna amakyaki gonna gola mu Uganda si abatukuvu bawandika dde amabaluwa ne bagabawa okubuulira enjiri ey'amazima baagaana bugaanyi bajeema bujeemi kuba nange buli wowulira omuliro guno ogw'amazima naye gukugamba kiki kiri otuukawo naye nolaba nga kiki kiri nogamba naye kati ate lwaki mukkiriza okulaba bino naye twawandika dde amabaluwa twabaweereza bonna babujingo bakakande bonna baabawa amabaluwa noga tudde ku njiri ey'amazima naye kakali nange wendaba nga kikyatambula kino ngamba nti oba bwe bujeemu kansigale eri Yesu wange tutambule kale nga tumaliriza olina manager iye yani manager ye Yesu kireva je Yesu ye byonna kugamba ku byonna wabimukwasa ye wadi agala ku namba bajimpe mukubireko tewamulaba gundi tomulaba pastor omu yakubira Yesu esimu nayogerako naye endiga ne ziwulira nvaako bannaye bw'amala okugamba nti tutukuzibwe mu Yokaana 17 awo agamba nti tutukuzibwe mu mazima ekigambo kye ge mazima kakati yagala simu ya kigambo genda mu byawandiikibwa mu kitabo ekitibwa Bayibuli esimu ya Yesu mweri kubanga agambye tali tulekanga bamulekwa alitulekera mubeezi ye mwoyo mutukuvu era oli babuza mu kitabo nagamba mwaweebwa mwoyo mutukuvu mwalinya waggulu bwe mwakkiriza mwaweebwa mwoyo mutukuvu ne bagamba tetuwuliranga nako nti waliyo mwoyo mutukuvu mu butuufu nange ndaba n'olwaliro amakanisa gonna olaba bakatuliki bapentekooti basiraamu abatukuvu olaba babale ate enjiri y'abatukuvu tekyuka olwabo bonna abajja okuwulira amazima teri agendayo n'asigala kyekimu kyekinanoonyanga nti bw'olisiivinga Yesu ddamu kuba kyekimu kati wali enjiri ey'amazima bw'ogirisiivinga amazima ddala toddamu kuba kyekimu naye nange luli nagambanga naye mandita Yesu nga ngenda mu church naye nga siwulira change munze nga siwulira change na yes okuva nawulira ku njiri y'amazima kimala kimala nawe nkakasa nawe ali eyo nawe ayagala muziki wa Clever Jazz mukama ntusiza ku kino kyonna bikule ekitabo kyo watu kina kinoonye kisaba omusumba oyo kimusaba mugambe njagala Bible ajja kubulira ejazijja musabe Bayibuli tunula amosome ojjawulira nga naawe okolaki ngogumidde ne toyinza genda Masaka nga tomanyiiyo tosobola studio weeri zinjeyitira Godown studio weeri olina abayimbi bosobodde okukwatako bogamba nti nina abayimbi bange bwe tutambuza ekintu wano mbayambako mu ngeri bweti ne bweti kubanga manyi nti nawe gy'ovudde eri abantu abakuyambyeko wano nawali mu ndongo sigamba nze bakwatako nze sikwata ku bantu mukama yayamba ku bantu kwekyo kiba kikoleddwa nenga nnako abayimbi benyambyeko mu ndongo nga sinaba kugulawo studio eno ate nnako abayimbi abakoleddeko wano kuva lwe yaggulawo naabakoleddewooko n'abayimbi benkoleddeko emabega nkoleddeko Kyagayaga nkoleddeko Empololando nkoleddeko abayimbi naawe abawezeeko emabega naye kati kweno studio kuba lyaguddewo nakolerako Raga Compias yakakolerako n'ennyimba ze ninako Mr Flo tukozeko naye kolabo Power Key ye nkozeeko n'emabega nga sinakola studio si kubeera n'abantu benyambye oba benkute ku mukono nze bembadde nabo buli gwembeera naye
sina bwe nsobola mwekekerera mazima waba ayimba bubi alina okutereeza abana okutereezaamu nze obuwagizi bwange butandika butandisi iye obuwagizi bwange butandika butandisi lwa nsonga sina busemba sina bukomekereza nina butandika butandisi enna olwaleero mu Uganda nga bwolaba tosobola kubeerawo nga toyina Yesu agenda kuluma paka tulina kuba batukuvu akkiriza n'abatizibwa alirokoka abali mu Yesu tebaliiko musango owulidde naye oba tokkirizanga Yesu nkakasa nawe oguwulira gy'oli nti olina omusango naye abali mu Yesu tulina kuba batukuvu Zabuli 10:18 lunyiri lwa 21 owulidde Mukama mbonereza nnyo netanga bulanga eri okufa muzigulire ezigi z'obutukuvu n'aziyingiramu ne nebaza Mukama owulira si z'abalokole si z'abasiraamu z'abatukuvu nze bugambo bwange munnaawe obusooka tulina kuba batukuvu oba si kyo kugenda kubeeranga nga gwaka kugenda kubeera nzite kujja kunjokeramu nazuukidde kati ntambulira mu ggulu okujjako olwo kiri kyotugambye ayagala okujja ku mulamwa funamu endowooza endala onoba wakyogedde otya oyo yenna yagamba tubeere babuufu ng'abaana b'emisota bw'abanga agambye ali kutwala mu bakulu bali kubuuza tolina bw'ogaana ate n'ensi yagamba teri kyabikibwa ekitali bikulwa kati byonna mubikole n'ebiri byakubikulwa naffe tuli beeteefuteefu aweredde omukisa oyo Mukama gwakkiriza nga n'ekibi kyekikoze eki kikwekeddwa kitegeeza tewali kitalikola ki kitali bikulwa ojja vayo gwe kennyini ogambe abantu batuga tubakuba obutayimbwa nga teri akugambye naye naye birowooza emu ng'obyogera binyuma ebyo oba olina kwanguwa kulokoka kale tweyanzeege twatambuddemu keno tubadde tugenze kukyalirako ku Clever J tubaddeko wano ewaka walungi nnyo embeera y'obudde nsi yaleeta Yesu n'alonda bw'eti linnya bwe liggwayo Clever J nsi yaleeta Yesu n'alonda okay so gye tubadde eno akabeewo kalungi nnyo embeera y'obudde nnungi nnyo so walungi ewaka eno gye tubadde so tubadde tumukyaliddeko tubadde tuze kuwayamu kumoka tugumaliriza abyetwogedde byebyo tukwagaliza akaseera kalungi agange nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba weraba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwe ava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.